po jako akawuwo ne bateekako omusango ate mbuna kuta omukazi ng'ate nga nene poliisi ngenzere ate okwange ne kugenda muki ne kugenda mu maaso jangu ku poliisi ne leero bagubidde kawempe. Oluvannyuma lw'okulaga emboozi nga RDC Mbabazi Justine ayingidde mu nsonga z'essomero lya Brethren College Kiryagonja Matuga wakati w'oludda wa Johnson Mugerwa ne famire ya Tebandeke David nga bakaayana mu nsonga z'ekifo eky'essomero. Olunaku olwaleero omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Stephen Tanoy akyaddeko e Matuga okulaba embeera bw'eri. Ebyobufuzi mu byawule n'obuweereza eri abantu nemuyingire mu byobufuzi n'otegera ono wa NOP ono wa DP. Ono abadde awerekeddwako omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala David Mwebaza ne RPC wa Kampala North wamu ne DPC ow'Ekasangati Adamu Kakayire Mulondo ne RPC ne DPC w'ekitundu bonna bapya tulabe engeri gye twogeramu abasirikale wano era kwogera n'omukama wange ya IGP tulabe engeri gye twogera ki bajja kwongera abasirikale Matuga. Ono ategeeza nga bo nga poliisi bwe bagendera ku nsalawo ya kooti kubanga kooti erina obuyinza nga bwe bayawa abafamire ya Tebendeke obwannanyi bw'essomero lino tebasobola ate kubusazaamu bw'atanalayigira oluuyi olwamugerwa bwe luba terwamatira na nsalawo ya kooti basaanidde okuddayo mu kooti esazeemu ekiragiro kya kooti kino. Njagala tutandike ekintu kino kipya, tutandike enkolagana empya, enkolagana ennungi ne poliisi wano mbasaba busati si bya talo si bya competition ali bukulu ali ki era yonna teyamba mbasaba baeresi. That's why I called you. Mu lukiiko luno olutudde ku Summit Gardens e Matuga kitalo etabbiddwamu abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ombadde ne Meeya Kasirifu Kabembula wamu ne ssentebe w'olukiiko okuzimba poliisi y'e Matuga Reverend Pastor Vincent Kasaija mwe nasinzidde wano n'asaba Tanoy okwongera ku mafuta agaweebwa poliisi ko n'okubongera emmotoka eya patro ey'okubiri kubanga eriwo yafuuka dda ganyegenya teva mu ggalagi. If they don't give something or kit kidogo omuntu wabanga tamuwadekana tebamukolako ekyo ekintu kituluma ng'abantu mu kitundu olwaki mbyogera kubanga enda mu bantu bampe sente baga sente naziwaddeyo kintu kidogo kati kintu kidogo bwe yagenzewo omuntu nze sifuna matafaali na simiti ezimba kizimbe ssebo. Poliisi y'e Matuga yandisumusiddwa okuva ku mutendera gwa poliisi wamu ne baweebwa n'ebintu ebirala omuli embwa enkonzi z'olusu. Nnyiriddewo dda embwa eba tekyasobola kukola ki kufuna okutrakinga ayabaddewo naye tusaba basebo ofiisi yo nga bwozze embwa gitulekera olwaleero. Mu lukiiko luno abantu ab'enjawulo banjulidde Tanoy ensonga ezaabwe omuli ekibbattaka ekisusse mu kitundu nga n'abamu bakuumibwa na mmundu mu bano mbaddemu n'omutuuze Ssaalongo Nganda aloopedde Tanoy mmotoka ya patro eyatomera mutabani we n'atayambibwa. Omwana wuuyo ndi mu kubonaabona naye nga patro kutomera ssebo nageetooloola wali ewatubaawo emirundi ng'ena waliwo piki y'omwana gye baakwata patro yamusanga kiro ng'ava kutwala mulwadde ne bagiteeka awo naye buli lwenzija bw'ogenda ku poliisi wali genda mu ofiisi eri agenda kwoli ayimiridde wali jazenze nakajja gendako kwoli nenvayo nga sifunye bwikuyambibwa. era mbadde mmanyi weebali wano kubanga nabatumiza ne baŋŋamba babanga mukama waffe yajja mu poliisi tujje tumunyonyera obulumi bwe tulimu yamufumita akaso mu bulago amaloboozi gaaliko ku ssimu enamba twaziwayo ebifaananyi twabiwayo n'amawulire gaayita naye nabwe buli kati famire ekaaba tenafuna bwenkanya. Nsaba mutuyambeko. Olukiiko luno nze nsaba busabisebo mukolenga bwe muti continuously kubanga olwaleero lwokka abantu abali wano bayonta. We cannot come to a conclusion and we cannot get a solution. Wano Tanoy yalagidde RPC okukola ku nsonga z'omwana n'asobola okujjanjabibwa. Abakwano bange kagambe naye ali nange naba kufuna information eyo but okuva leero RPC we are going to work on that issue. Traffic. Ono era ategeeza nga Matuga bwesaanye okufuulibwa division wamu n'okuweebwa embwa enkonzi z'olusu n'emmotoka ezikiza omuliro kubanga ekitundu kikoze era nti ensonga zino zigenda kutwalibwa eri omuduumizi wa poliisi mu ggwanga. Ekintu kyebadde nnyo wano Matuga
vuyo y'ettaka ebadde embi nnyo etufiirwa n'omuntu. Infact ebitiri eno ebadde esaana kubeera last month netufunako vuyo mu tawuni eyo. I knew other policies is new, Akebo is new, DPC is new, most of the OCs are new. They all stated they are new. Now what did you want now? Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Lwaki ekitongole ekyokunoonyereza tekisooka nekijja ekinoonyereza ebituufu ate ebikyamu ne mubikola ki ne mubireka.